8 omwezi guno olwokuna lwa weekend. That is the boat remanded until then. Mwongezeddwayo kwa limanda paka kolo bavunaanibwa. Your Worship, we intend to inform court that the complainant in the other case. Counsel, I am functus. This is another issue. Your Worship. You know what to do. You know what to do. I'm functus. Akoti tenaba kuwa nsala yaayo tukoze just bail application. So kyetukoze kwe kuleeta abagenda okweyimirira Alien Skin ne Julio ne tuba presentinga ne tuwa ensonga zaffe ne tutegeeza kooti nti buli muntu alina eddembe ery'okusaba oba okukola bail application era ne tutegeeza kooti nti it is its discretion esobola okusalawo kwayo okuwa bail oba obutawa bail. So leero kooti ewulidde bail application netugamba tegenda kuwa ensala yaayo ku Lwokuna. Yes, so leero tewabaddewo nsala ya kooti gye tusobola okuba bamativu oba abatali bamativu baayo. Then ku musango gwasoose twategeezeza kooti nti twatuuka ku kukaanya complainant ne victim bakanyiza wamu era emisango ne gigibwayo n'akola additional statement era tubadde tusaba kooti fayiro eyo eclosingibwe. At that time we bayitidde fayiro complainant abadde tanatuuka ne bagamba katujongezeeyo complainant watuuka tusobole okukola ki okugiclosinga. So kooti bulijjo etukubiriza okureconcilinga baklanti baffe era yenkola enunga mu society nti wabaawo obutakkaanya tutuule tukaanye ng'abantu nga emisango ne bwe giba mu kooti musobola okudda bbali ne muteesa ne mujja ne mugonjoola okujjawo omujjuzo oguteetaagisa mu kooti kye tuyita case backlog. Tewali misango mipya gye tumanyi egyamuguddwako. Gwe gumu ogwo gwe tusabye bail application gwabaddeko ne Julio gwe tusabye bail application then guli omulala gwe tutegeezeza nti fayiro egalibwe kubanga abapatizi batuuka ku kukkaanya. Naye ate era babadde mu kkooti omulamuzi azini lawyer waabali wa gavumenti n'agamba nti mwagambye mwatuuka ku kukkaanya naye baavudde ne bagamba temukkaanya kabona. Twagambye enteekateeka zigenda mu maaso okutuuka ku kukkiriziganya kubanga kooti buli kaseera etukubiriza era n'okutuwa omwaganya okusobola okuteesa ne tukkaanya ne tureconcilinga. Yenkola enunga musaza ati wabeewo obumu mu society era tutegeeza kooti nti tuli beetegefu okuyingira mu nteesaganya n'okukkaanya tureconcilinge. Tetugambye nti tukaanyiza, tugambye naye enteekateeka zitandise. Kasembayo era saidi ya eraze nti ebadde sensanifu ku muwaabi wa gavumenti nti basindika fayiro wano kooti naye ng'okunoonyereza nga tekunnaku. Ensonga eyo baludde abantu bangi stakeholders nga bajogerako nti waliwo okutwala fayiro ne bazisanctioninga nga obujulizi tebunaba kuwera ne babeera nga banoonyereza emyaka 4 5 ng'omuntu aliko remand oluvannyuma lw'emyaka 5 ne bagamba nti tewali bujulizi ate ng'omuntu olwedde amaze emyaka 5 muki mukomera. So ensonga wabaddewo ba stakeholders abagifollowinga era tukubiriza parliament abateekesa enkola mu mateeka n'abakozi b'amateeka bakyuseewo mu mbeera eyo nti omuntu ogenda omuleeta mu kooti oba okusanctioninga fayiro okunoonyereza kusooke kukole ki kuggwe naye oluusi omuntu asobola ajuwinga ate oludda olulala ti ate omuntu bw'aba muzi wa misango ba serial criminal awo yesaidi eri bw'oyagala okubeera objective ti oluusi omuntu akola ekintu ng'olina omwithdrawinga mu public. So wabaawo it's a policy issue etusobola kimaliriza wano naye tutegeeza kooti nti engeri okunoonyereza kyagenda mu maaso ate ng'emisango mitono kooti egisobola ogiwuliriza bagende mu maaso babawe bail then nga babamaliriza okunoonyereza oba balina emisango gy'okuddamu ba tebagirina. Omukulu omusango omuntu omusanga agweganya nate gwe mu kusabako obadde osaba kooti nti aweebwe bail asobole okwogera ne bali abaakosebwa ekyo tekyongera kakasa nti omusango yagukola nedda okuteesaganya waliwo enkola nnyingi ey'emisango giwoza waliwo kye bayita alternative dispute resolution
nga emulabye file eri esoose nti tuzze nga yo eri closed ebulako just ku closing tusobola era okudda nga ebulako just kugiggala so yensonga lwaki tukyogedde bwe tutyo nti tujja kubalaba baba bakosefu tujja tuwoza emisango nga tugenda mu njuyi zonna nti ono waba yakoseddwa nga bagamba nti omuntu waffe yamukoseddwa tusobola okukola assessment ya medical bill balese ki eno scan what something like that so alternative dispute resolution abo ba complainants basobola tusingeera bano abasoose n'abaana era tusobola okuhandolinga ensonga era kyekyo ekisinga obukulu okuhandolinga emisango mu nsi abantu tebalina kulwanagana nti ono ankubye kamutwale mu kkomera ono akoze eki ng'era eri fayiro weebadde ti complainant yazze yagambye nti ye yamaliriza dda webaba bagamba simu oba nga ssente nti oba zamuwebwa oba ki ye complainant n'alozinga interest mu case ekyo kye bayita alternative dispute resolution ensonga esobola okuggwa singa complainant muba muliyazize naye ensonga okuggwa era tugenda kukola nnyo okulaba nga bacomplainant abali ne mu fayiro eno nga nabo tulaba nga ensonga zaabwe tukola tuzigonjoola kuba ensi tebeera ya ntale ensi ebeera ya kusolvinga conflicts mu maaso kaawo omulamuzi wa kooti enkulu his justice Alfonso yagamba nti enkola eyo ejjawo mangu emisango okwewala omujuzo gwa kooti so olwaleero tugezezzaako okulaba nga neyo enkola tugitegeeza ku kooti. Linnya yenze Sekimpi Kasimu chairman LC1 Sankala mu Kiwempe Alien gye yakulira era ebbaluwa obudda mu mulamuzi asoma ne state ng'asoma ebbaluwa eziriko Sankala zoni bweziti nze nazibawadde batuuze bange balungi ebbanga lyonna Alien abadde hasola ekyenjawulo kyalina nti Alien ekintu aba kyagala aba kikola ki aba kyagala era kyekimuyambye okubeddala mu bulamu obwa bulijjo ng'atuba okufuuka ekyo kyakola ki kyali ate n'asigala ng'atuyamba ng'abatuuze b'ekitundu aze atuddiza aze akola ebintu ebiyamba ekitundu so Alien tabadde na buzibu bwonna kyova olaba twamuwadde ebbaluwa ezimweyimirira ate naffe ne tukolera amabaluwa era ogalaba nga tuli ready nti singa baganda bano abamweyimiridde tujja standinga fefe nnyini ng'abakulembeze b'ekitundu okujja Alien mukomera so talina buzibu. Ebigambibwa nti yeeyisa bubi gwenga yawangaala naye ebbanga yeeyisa ati sirabangako kuneeyisa Alien mbi kugambye okuvanga mu ttona abeera naye mu kibaati nga sinana kufuuka chairman badde nalindi w'abavubuka nga chairman waffe ye mwami Twaha mukulu mayinja amumanyi Patrick yabeeranga mu kifo baakiyitanga mu kiteeso nga tubeerayo naye tabbanga ku muntu tiyafunako na musango kwerosi iwadde ku polisi ya Lukuli obe yawe yeetoloddewo talina musango nagumu gwe yali azizza. Alien ennaku z'omwezi ze bamuwadde singa kooti temuta kiki mugenda okukola? No kooti ejja kuta Alien kubanga ndabye omulamuzi tabadde nnyo ajja tunulira obujulizi kooti etunulira obujulizi era tuwagala kwogera ku bya kooti fenga ffe tetulina kituyinza kugamba kooti kubanga kooti yeba final mu nsonga kubanga ne chairman LC1 ye kooti yasookerwako ku kyalo so omulamuzi ebbaluwa zetumuwadde n'abantu bashuritizi betuleese ffe tukakasa nti ku Lwokuna kooti ejja tuweera yakisa ewe Alien Bairo kubanga muvubuka wa mpisa nnungi kivala bafuuse number 1. Kooti omulamuzi agambye nti ku Lwokuna nga ennaku z'omwezi 28 lwagenda okuwa ensala ye oba Alien skin ateebwa oba akwatibwa. Yes, naye kino waliwo kye bagambye nti bwe bamuta leero asobola okubuzaabuza obujulizi kubanga wakyaliyo abantu abaloopye omusango. Musango ki? Ogw'ensambya be batannafuna. Naye kati bali abaloopye babanga obujulizi tonnabufuna obusibe omusibe ate ye n'oba nti olwedde ali mu kkomera kitegeeza owasazedde omusango. Nolwekyo n'alisabye balinga obujulizi bwe batannabuleeta n'ono Alien skin agira ateebwa
gavumenti yaffe ina security egimala alien skin tasobola kubula mu Uganda bwe bunabo obujulizi buzzo obumuluma then bajja mutwala mu kooti nesa eno yokubeera mu kkomera nga n'abamusiba tebanaleeta bujulizi then omusango rede guba gulaze kyekubiira mbadde nsaba kooti na alien skin emute nga bwenoonyereza kubani abatanaleeta bujulizi bwe nebefunye obujulizi bajja muyitadde nabali bawo obujulizi kooti awensali tali yakyekubiira naye kati essaawa eno avunaana essimu mu kooti tazze ab'ensambya mu kooti tebabaddeemu ate bagamba alien skin agira akomibwa mu kkomera then si kyabwenkanya ono kuba mu kkomera nga n'obujulizi tebunnakuŋŋaanyizibwa.